kusa oli kwenda tumu ebibiri memale nembe ndubaye wedakirowoozaako you know a campaign is a classroom buli mulundi gwoja mu kalulu wabaawo oba ng'agira okusomesa era ekitiibwa Bobi Wine yayinonora ensonga eyo yakati buli mukalumwe tujja ntuba twidini tujja akawangula akandi tujja nga bwe kati kubabonesa kubalabisa tujja kulaga nsi bwe kiriwo so mu buli kalulu ojamu ng'agira okusomesa mwene concept ye inagitegeera amweta Dr. Kano Besigye yakoba emirundi yena gye muli kumbuza lwaki nkabairemu it is on purpose nduwenja eri yantu benzukusa bategeera obwetaavu waliwo byendukiza abantu waliwo byobasomesa so bw'ovaamu nga towangwire kalulu tokukitegeeza nti oviire mu completed loss waliwo emikwano emiyaka nze buti emikwano gyenina beninabu bebankanka nti gundi afunye ekizungu yafuuka mukwano gwange because twayagana mu campaign bangi abanumirwa Kamala abantegeire ninzani Kamala so abakuwala nabona n'abewala abana nabona but there are a lot of evidence that you cannot skip that election anyway nsimye okuwulizaako olwaleero ndiwondi mulamu ogasani yankuumire ekyalo kyazikwaha Ozibondo Kibaire Kisa Gabe Gatonya ibanga lino abali kusiga muri mu batono abali kungula batono ino tenga bakungula obuntu butono I think abalamoji singa obukulu tumi kyensinga kubendeza balina kyomere food kasito omuntu aba n'emmere mala maka oba okendeza expenditure yo eibanga inene ekizibu kyetuli kufuna buti nikutuuka mu kyalo ebyalo buti ng'ekyewaife unless ewaimwe buwerempe oba oti oli mu kibuga ebulamoji buti omuntu agula okuva ku manda imagine enku tidikaboneka in fact ndikuloza nti waliwo wendi kujja bwemala okuyira ndikwenda kutwalira maama gas tandika okufumbira ku gas because option yenku n'amanda bitukendereire ku irala bwotaamu n'obulwaire kansa gwe bali kwogera omungi batulaze nti kansa gwe bali kwogera omungi mu bakazi w'amanda namuuka gwaki gwanku laida kati nga badada baife babifumbirwa nga myaka na myaka empewo bwe yafuuwanga nga badada bali bwe tibwefuuwa katugeze wano mu idinda empewo ewu n'amaliba badada bwe tibagiwulira ku iwe saaga eno ekintu kyatugemanga ekibuga kyona kyona ko kyali tunasulaga nga kiri kuwuna buki buwune ebizigo byewesiiga ku mubiri gwo badada abo tibabyesiigako balina gye bakola bye beesiiga nga toyenda nakubitegeera niwe bakukoba tobikola ki sabuuni yosiibya mu ngalo okwoza mbu omo simanyi n'ebika ebindi byoyenda okoleza sabuuni ow'ekitole tayoza buyoze kutoolaiko mu ngoye weeno omubiri alina engeri gyakuyingiramu tebereza omukazi yakafumba emyaka 3 ayoleza abaana uniform kumpi buli lunaku bazaana ne sabuuni ow'obuwunga bazaana ne sabuuni ow'ekitole mwembi mu munwaku mu mubiri ogwo ebintu badada bye baakolanga bye baawuliranga kereere ye tuli mu saaga eno ogizira oba mukyalega ifwe okayenda okulambala bwenje buyuge ndi musadani mirwendo loddange ntakayina okuhuumula olambale paka saawa 2 kaiso tukonyweko kakyahyo tambule ku saawa 12 ab'ebizindalo ne bataako bino byobona bye baleeguula byakuzuusa so environment ye tuli kwogereramu tine yabadada baife we can no longer get that. You must mind about yourself. Amakerenda getumira acid gwe twingiza mu mubiri buna kunti tukumira makerenda badada bafeti babanga naye yatambulanga yagema omujaje yagunana nga ina kyali kuidanda. That's why yesterday wabeereyo kutolontoka emisinde Kampala eyo eja okusimba emiti. Concept yenkulu yabeere jendi yabeere ya kusimba emiti. Of course bateire ku ekindi nti celebrating emyaka 5 mulala
eja General Muhoozi aye webanga ne idea nga